Ekisookera ddala kanseke mpeso obubaka buno mwenda bannayuganda gyera bategeeza nti okusaba kwammwe kwe mbadde mulindirira okusaba ekituufu kwawedde. Omusango oba emisango egyanvunaanibwa gyonna Allah yansobozesezza ng'ayita mu balamuzi n'essala zammwe okuba nti emisango gyanzigiddwako era sirina musango gwonna gunvunaanibwa. Mwe bali nnyo mubalire ddala, y'ensonga lwaki kati ndi free okwogera n'okukola buli kimu. Naye nga bamayi baga nti bw'obanga okyali mu nju mw'oli ate totola byama ebyama byo bisirikira n'obireka. Y'ensonga lwaki ebimu mwagala okukola nnyinza okusobola okubibagamba olw'ensonga nti nkyali wano ate nga sisobola kukola kintu kirala kudda ku kisinga ku ekyo olw'ensonga mwandiyagadde okuli ebisingawo naye sijja kubyogera wano okujjako baga nti omusango naguwangudde sina musango gwonna gunvunaanibwa kati olw'ensonga omulamuzi yagenza osanga emisango gyonna gyali tegirina buki kwegisinziira. Misango gyali emisango 5 nabaga nja gyogera nga amaze okusetula ebigero okuvaano naye nga mukimanye nti sina musango gyonna gyanzigiddwako. Njala tutwala obuvunaanyizibwa okukola statement eno mu luzungu nga neebaza ebitongole wammanga bino mbikole mu luzungu dere mukasale mukansindikire kagende ku international level era abantu bamwakubiranga amasimu ku embassy z'enjawulo eza Butuluki ne gye mwasiringa mu musirike ka video kano. Alright. I'm by names of Lumbuye Fred, a Ugandan who is based in Turkey. Previously I had cases which on Monday I won those cases. And I would like to take my sincere thanks to the President of the Republic of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdogan, the judicial system of Turkey, and the Koja Eli Guchidale Semudulugu. Thank you very much for the protection. Thank you very much for each and everything. I'm very happy to the extent that the court found out that I was very innocent about the cases which were open against me. Thank you very much. May God bless Turkey and may God bless all the people of Turkey. And I would like to thank all my lawyers, both here and our way back in Africa, and all my friends across the world. Thank you for being around with me, but mostly, I would like to thank again the President of the Republic of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdogan, the judicial system of Turkish government, the Migration Department of Koja Eli province, that is Koja Eli Kuchidale Mudulugu. Thank you very much. May Allah bless all the Turkish people around the world. Thank you very much.